nange sijja nja kukwata Shiba. Osobola okugamba y'ono ate bw'amala okukakkana n'akwetondera kubanga asobola okutabuka n'ogamba leero ne bwakola ki ne wankola ki ne wampa ki ne wankolera kisobola kumusonyiwa. Mama Fiina ayingidde mu nsonga za King Shiba n'omukunja Tasera. Ababiri bano bayinamu obutakkaanya naye asazeewo abigonjole bw'anaava e Dubai. Ankuletedde details olunaku olwaleero 1WG ge mawulire tusazeewo nate tube nga tujja bwe tuti n'ebyenjawulo bingi nnyo naye ng'era still aninamu ne show ya King Fa yabadde wali asaidiza wali ku Gladiator e Masanafu. Byonna ambireese n'ebirala bingi nnyo betasanye kubanga osuba naye nga njagala okusaba video eno soko gimpere like ate atubere nga tutambulira ddala wamu. Awo wennyini n'enkujjukiza Shadi Properties and Consultants bano no batunzi battaka basangibwa wali Kawanda. Gwe wenna yonna gy'osinzira okuba nga otulaba nkujjukiza nti abakulu bano osooka okuba nga obanoonyako ate nobanga ensonga z'ettaka naawe obaako engeri gy'ozikwasaganya. Balina n'ennyumba eziwedde era buli kimu basobola okuba nga bakikola. Balina estate empya kuva ku millions 5 yonna gy'osinzira okuba nga otulaba wendyetaaze okuba nga osalako ate obulamu ne butambulira ddala bulungi nnyo. Kati awo wennyini n'enkujjukiza ne Haji Miti ono ye musomi wa dduwa naye tubeera naye okulaba nga buli kimu akitambulira ddala bulungi nnyo ate nga ye asobola okuba nga ebizibu eby'enjawulo abikwasaganya in one or the other ne biba nga bitambulira ddala bulungi nnyo. Bwe tugenda mu mawulire gaffe olunaku olwaleero omukunja Tasera kyaddaaki Mama Fiina ye kennyini mu bigambo bye amuyina maaso awo yeesitudde anaaba nga abayise bw'anaava e Dubai. Agamba esitolo y'abano azenga agigoberera here and there era nga bingi nnyo byabuze nga alaba omukunja Tasera ono akwasaganya. Kinajjukirwa lunaku lwali lwa Idi omukunja Tasera yasalako wali wa Mama Fiina naaba nga yamumitinga omulundi gwe ogwasooka era naaba nga yamuwa ssente. Era n'abanga yamuwa ssente ezasobola okuba nga zimalayo poloti ya Mama Shiba. Byonna atuze tubibaleetera wano era nga kwolwo olunaku wemba wakujjukizaamu ensonga nnyingi nnyo ze baayogerako naye nga ezimu ku nsonga yali yakujjanjaba mukwano gwaffe King Shiba era ebigambibwa nti alina ebitatambula bulungi mu bulamu bwe. Okusinza ku Mama Fiina agamba ono ayinza okuba aliko empewo era nga essaawa eno ze zimubonyaabonya n'ebirala ebyo bigambibwa nti mulalu si mulalu era byonna n'agamba nti ayagala kuba nga abijjawo abirinnye ku nfeete alabikire ddala nga obulamu bw'ono mukwano gwaffe butereera ddala bulungi nnyo. Kinajjukirwa we yali asasula poloti ya Mama Shiba eno nno twagibalaga awo naye nga essaawa eno Mama Shiba ye ensi temanyi gyali olw'ensonga yakwata ekkubo n'ayabulira ennyumba yali emweyoleddwa n'abanga yagenda abantu abasinga gye tutannaba kuba nga tutegeera kababe abaana be tebamanyi naye nga tukyali ku muyiggo ogw'okulaba nga ono naye tumunoonya ate abeeko ensonga tulabe we tunaaziggusa naye nga waali. So awo we tuli naye nga kyenjagala okubajjukiza bingi nnyo abeetasanye kuba nga osoma. Mama Fiina ono kinajjukira abazze bagoberera here and there ayambye abantu ab'enjawulo bangi era kati ne bano ababiri yasazeewo kubanga abayamba. Bingi nnyo bibadde byogerwa nga bamu bagamba mukunja alekerawo okuyamba Shiba, abamu nga mugamba mukunja ono alya mu Shiba, mukunja ono tamulyamu, mukunja ono amufunamu tamufunamu, mukunja ki byonna era olunaku lwaliro ngenda kuba nga mbaleetera omukunja Tasera yennyini kubanga totagatubuulire ddala ekituufu kye ki ku bino byonna ebitambula ebiwungeesebwa naye nga Mama Fiina yeeyamye okuba nga ababiri bano abajjanjaba. Olwo omukyala sijja mwogera linnya naye yali avuddeyo okulaba nga abajjanjaba naye nga essaawa eno we twogerera Mama Fiina ye yasazeewo kubanga abajjanjaba. Muyina maaso awo agenda kuba nga mukuwa ate atubeere nga atutambulira ddala wamu mu mbeera bw'etyo era sitiiru awo wennyini nenjagala okugamba nti mukunja ne Shiba bo bali bonna era tebagenda kuba nga bateekana nga bibadde byogerwa. Yes, obusungu bwaliwo butambi mwabulaba nga Shiba agezaako okuba nga ayisaamu mu mukunja eggaali naye wetwogerera essaawa eno buli kimu ndoza kigenda kiterera mpola mpola. So buli mwenna nabalaba awo ttiimu mukunja nga muvuma King Shiba mumusabula bubi nnyo naye njagala okubategeeza nti temukuba nnyo bambi
tumusaasire buli muntu asobya, era nga essaawa eno tugezaako kulaba nga Mukunja Tasera baddiŋŋana mpola mpola babe nga ensonga zino bazikwasaganya mu mbeera ey'enjawulo. So gwe wenna yonna gy'osinzira okuba ng'otulaba, Wonderboy Yugi gwe mukutu kwe tuli, Hands Pro Live ge mannya gange, nate era ffe twasalawo okuba nga tukuwa ebyenjawulo bwe tuti bwe tulabise essaawa eno nnyini nnyini. Kankulekere Mama Fiina amaaso awo, naye nga sinnamukulekera, njagala n'okujjukiza show ya King Fa ya Happenings olunaku olw'eggulu ngenda kubankuwa ku performances ezabaddeyo, era ndooza ngenda kutandika n'Omukunja Tasera alina ensasage gye yataddewo agyotasanye kubanga osubwa, so naye njagala kubanga mukuwa. Ninamu n'omuyimbi muto essaawa yonna nja kuba mubanjulira maaso awo, ndooza mu vidiyo enaddako awo, ate naye abeeko ensonga zayisaawo mu mbeera ey'enjawulo. Kale kambalekere ate tugenda kubanga mbeeyongeza mu updates ezina. Ngenda kujja ne Mukunja naye abeeko ensonga zayisaawo bwe zityo. Mama Fiina wotamuggyako mukisa, omuggyako kisiraani. King Shiba amaanyi yagajjawa, amasannyalaze yagajjawa, omukisa yagujjawa. Mama Fiina first and fewest, kasooke simanyi batandikire nawa bannange abatulaba. Mama Fiina ebintu byonna byasuubiza Shiba bannange. Shiba alabika alina emikisa gye mirala, kyova olaba omuntu abuukira Shiba oyinza okugwa mu kikko. Naye kansooke namuseko batulaba mbalamusizaako bampita Omukunja Tasera eyakave kata nkongereko baba nanyiiga. Sirina kyakola nkogere ow'ekkata omukata mafuta g'ennyonyi nga mbadde sinayagala gejjako. Mama Fiina ebintu enkuyanja byonna bye bamaze oppanga wali bye bayise Shiba byagenda byonna byamugambye, naye nga tetunagenda nako King Shiba. Waliwo statement Mama Fiina gye yakola n'abantu badde nga bagikola nnyo nga bagamba Mama Fiina wotamuggyako mukisa, omuggyako kisiraani. I am so excitement okubeera abamu ndowooza kwaba abamuggyeko omukisa. Yes, waliwo ayinza era okunyiiga. Obuntu obunyiiza abantu ate buba butono, okitegeera. Naye faani wange ye abeera asigala musanyufu kuba banjagaliza kulaba nga tukola ki, nga tugenda mu maaso. Nti olunaku lwe nasooka okulaba Mama Fiina era we navaayo, abantu abamu banyiiga banjogerera ebigambo bagamba kati oyo akomye buli agende wa Mama Fiina oyo Mukunja akomye. Ne bampayo nezeekizampaawo, gundi yagendayo, ne gundi n'agendayo, ne Madubala n'agendayo, ne gundi n'agendayo, ne Iga Sharifu n'agendayo, ne bampa no lisiti entuufu. Naye baba tebakkiridde. Okimanyi Mama Fiina amala okuwa ssente, famire yo n'abaali bakusuulawo ng'oli muto ng'oli mu kyalo bonna ne bazuukuka nga baagala ssente ezo. Kwegamba agenda n'akuwa ssente ng'olina n'akuwa $5,000,000 oba $10,000,000 nga gwe weka olina ebizibu bya kawumbi ate ne kwegattako ne famire yammwe, okitegeera, n'abataakubeererawo nga baali bakusabira kufa nabo ne bakola ki, ne bazuukira. So I was so excitement olunaku lwajja akavidiyo nange nakalabye ku mitimbagano eminene nga Mama Fiina ayise King Shiba. Byayogeddeko bingi, naye era tusooka abantu byonna ngenda bibamenyeramenyeramu, naye era tusooka ne twebuuza King Shiba amaanyi yagajjawa, amasannyalaze yagajjawa, omukisa yagujjawa? Kubanga wano wetubeera bankendeezeko ku leediyo eyo katono, kubanga obulamu bwe tubeeramu naawe ojja kukyebuuza mami nti ekibuuzo ffenna kinene kye tusigaza ku matu gaffe. King Shiba yakamala okulinnya ennyonyi, Mama Fiina akuyise fulufigo omulumiza omutwe,
Laavu Miwumbo Kabasito teyeebaka. Bannange Shiba nno tujja kuddaawo ndowooza twetaaga olinda ticca Lumbu yajja atuweeyo live awo. Mwana oyo ayinza okubeera nga state agent. Mwana oyo ayinza oba mbega wa gavumenti. Osobola okugamba y'ono ate bw'amala okukakkana n'akwetondera kubanga asobola okutabuka n'ogamba leero ne bw'akola ki ne wankola ki ne wampa ki ne wankolera kisobola kumusonyiwa. Naye wamala okukakkana bw'ati n'abikunnyonnyolamu olabirawo omwana nga so wabaawo amaanyi waliwo ebitawaanya abantu ffenna si Shiba yekka si famire y'Abashiba n'eyange n'eyiyo n'eyoli n'oyoli lwakuba nti kale ebizibu byawukanamu. Leero tuyinza okulaba Shiba nga famire ye bali mu mbeera bwetyo naye ng'ate famire eyiyo Gwanda bange wamwe mumeketa amannyo ekiro tokyazangako ku muwala n'agira amaaso ebyeru ne bidda kungulu. Ango tokyazangako omuwala mu budde bw'okwepiikya amaaso ebyeru ne bidda kungulu. Sibirabangako naye nali mbiwuliddeko mukwano gwange omu yaŋŋamba nti naleese omwana naye yanfukidde ebyeru byazze kungulu. Naye mwenna muwulira biwulire mwetese bannange yimirira ku magulu abiri ogume okyatule nti kyakutuukako okwo. Ate no tukyali ku bawala bokka n'abasajja era abakazi awo mu commenting section ajja kugamba lwakuba baba batya okwogera ng'oli yafunako okw'omusajja omusajja muba muli mugundi mu mikolo emikulu ensonga z'eggwanga enkulu tugindulayo amaaso gakyuka ebiddugavu bibula ebyeru bidda kungulu abalala babimba ejjovu mu budde bw'okuggusa. Obeera owayidde abeebukunja abeebukunja obeera obawayidde b'e Masaka be balina emize egyo gwe gy'ofune gamba sisita waafunayo omusajja ow'e Masaka ajja kubuulira what is for the mean. So Mama Fiina yategeezezza nti yatambuddeko naye akomawo ajja ndowooza enkya. So enkya kyemanyi enkya waali nange nja kukwata Shiba mutwale kubanga Shiba bw'aba atuuseeko ku ebyo by'atuuseeko ndowooza kati ebisigadde ebikulu by'endaba biringa bibiri. Ekisooka okutereeza nti bamukwatemu balabe ki ekyakyankalana ki ekitabugi kitegeera ekyo bwe bamala okukitereeza Shiba oyo nze nina okulowooza kungi kuba kakati Shiba tujja ba basanyufu ng'afuuse ekyokulabirako n'abalala bakyali mu mbeera bw'etyo gye yali mubaddemu essuubi nti busobola okutya n'ekikola kye. Ennyimba sofa zikoze ennyonyi yiye agirinnye oba nte ne posita endala oba nnindemu puleesha nnene tulinde omuntu Kabasito Miwumbo Laavu Kabasito ayinza okutuka kuba neewala nnyo owulira bange nti gundi afudde akutuse nte posita tuddemu tubagambe nti tuli mu kkubo tujja temupowa muwanike fulaga tujja akati ababi tujja ali mu katebe kaffe kaveemu tujja ani yakugamba bebi onkyawe ondekaawo siringi tute posita endala abantu ngo balumiza nnyo emitwe beerumya emitwe omwaka guli ogwo n'ogamba omukwano omwaka ogujja guno ngenda bawo omukwano mwereere ate wali omanyi ensaaga nali manyi osaaga twayimbye akayimba ak'oluzungu ne King twakayimbye ne King Shibera gye kali ku waggulu ku YouTube ne ku TikTok n'ebintu mwabitadde ku level ebintu lwakuba mu nkomerero yabyo ate ne bitutabukako
kikonde n'omugere n'ensambagere ne bikola ye byatuleetedde okwawukana n'okutuuka ku mbeera naye kubanga buli omu ali bibye naye nga bw'atyo sitaani waakola ebintu bye mwana opanga bapangulula gwobeera olowooza obigobako kumbe ne sitaani tatudde akola Mama Fiina Full Figure yagambye ne mukunji oyo Mama Fiina tuyamba omukebera omutwe naye yandiba omugwi w'eddalu omutwe naye kati omulalu amanya nti mulalu kyogamba Full Figure yakimanyi nti mugwi w'eddalu obutategeera tokyusa bigambo owulira oli watandise obiteekamu akanzaali n'akanyanyanyanya ne kabutto mbu kyogamba Full Figure tategeera ngambye kuba mugwi wa ddalu aba ngambye butategeera kyogamba buli mugwi wa ddalu aba tategeera era buli atategeera aba mugwi wa ddalu buli mugwi wa ddalu aba tategeera buli atategeera aba mugwi wa ddalu comment section batuyambeko omugwi w'eddalu n'obutategeera omugwi w'eddalu baba balina njawulo ki omuntu asobola oba omugwi w'eddalu ate nga tategeera ate omuntu asobola okubeera ng'ategeera naye nga mugwi wa ddalu kati Full Figure agwa mu kiti ki ne mukonji agwa mu kiti ki kubanga Full Figure asobola oba nga mugwi wa ddalu naye ng'abirina byonna mugwi wa ddalu ate nga tategeera kati nze mba ngwawa ndi mugwi wa ddalu nga ntegeera oba ndi mugwi wa ddalu era nga sitegeera nange ekituufu kiri nti simanyi wengwa mukama nsaasire busaasizi naye nze jasi kyemmanyi omugwi w'eddalu omukunji atasera omugwi w'eddalu ate nga tategeera yalinnya ennyonyi yekkata n'agenda n'akuba abantu endongo y'oluleekereke n'akomawo Full Figure atali mugwi wa ddalu ate ng'ategeera talinnyanga ku nnyonyi oba nkubye nnyo yagirinnya naye kakati nabo baamuyamba yali agenda kukolayo ki Mama Fiina waffe omulungi muve ku presidency nga advisor bannaye Mama Fiina omulungi tumwebaze mu lulimi ki tukwebaze mu bigambo ki mami maama banaye atukoledde ebintu bingi esooka yampa omukisa ebbanga lyonna mbadde mu struggle mu haso okimanyi nti diiru y'ennyonyi twagifuna wiiki emu nga nakave wa Mama Fiina wayitawo wiiki emu diiru y'ennyonyi nejja lwakuba nti twalwawo just kutaposita nakulanga bali nabateekako embeera nti sooka mufulumye visa nzifune tiketi ngifune booking hotel bikoze bitya tugende okulanga nga buli naye nga twali twabifuna dda then yampa offer y'okuddayo okusoma era Mama Fiina mukwano njagala okutegeeza mami nsaasire oyinza okundaba nga aluddewo okuddayo naye Makerere University etandika guno omwezi gwennyini guno gwe tugendamu nali namaze ngenda ku university era mukole enteekateeka yiba nengende ddi ku university okusibikyawo okuteeka ebinankani awo tugende ddi awo tugende wiiki tugende lunaku ki tupange lunaku ki tuba tugendeyo ku olwokuna tugenda girabo tulabe ttiimu ebe nga amagye nga gakimanyi biki bikyani awo byonna bibeere kiriya naye kaakati omukonja okubeera nga tebannampa tebinnaba abantu tetubatwala ndiima
kakati bafulufiga bagoyingewa bafulufiga efulufiga yakola kosi ki naye kyemanyiko kintu kinakategeerako just nti oluzungu alina akatabo ng'alujja alina ekigambo kyatera okwogera ekyoluzungu entololebo lumwajja kyogera bubi agenda awe muli ingisibo omuteeka mu mbeera ya entololebo kati kaba kategeeza ki mu lulimi lwa entololebo teriyo dictionary mwekali era kalabika bakafulumirizamu akakatabo katera osoma balaba Oxford simanya baani tebakawandiikako kateekwa okuba obwo obugambo pya fulufiga oluzungu lwe lwayogera lulimu obwo obutabo bwentera omulaba nabwo mwe muli obugambo nga intololebo inkwatebo inkwepichebo inkwepichebo gimanyi